Bukedde TV nze Evelyn omuyimbi omuzannyi omuzibari family. Olunaku lw'ensigo lutuuse lwa Lwakuna era nga omulwadde w'ensigo olunaku olwogerako ki olwetegekeddwa otya? Olunaku kye ndwogerako kirungi lubeerewo tutegere nti tetuli ffekka. Oyinza okulowooza nti oli wekka, manyi ekintu oyinza okulowooza nti kirimu wekka naye tuli bangi. Njagala abalwadde b'ensigo yonna gye bali bagume beesige Katonda. Ye amanyi kyazzaako naye nga tava mu Katonda. Ekyokubiri, mutabani wange ono alina initiative ye, ayagadde okukyalira ku balwadde b'ensigo mu planti yange wendwalira, era ayagala baddizaayo kuba babeeramu amanyi bye bayitamu bye beetaaga, so ayagadde obagwirira ku basics abatwalire. Waba nga wali ayagala okustandinga naffe in that ajja kuyita ku nnamba yange eri 0776424237. Oyinza okugamba nti no Evelyn, nze sibaweereza mobile money, bambaweereza mobile money. Woweereza mobile money weerezako ye nnamba. Bw'oba otuweereza bintu bikaali oyinza okugamba ngula goozi oba ngula mpiso oba ngula ki, abantu balina ebintu byabwe eyo, oba ngula waliwo obudagala bwe batukuba oba omusaayi, waliwo sucrose. Kati kyonna kyaba oyagala otuwa oyita ku nnamba eyo tusitandingamu n'abalwadde b'ensigo. Ebulungi ssebo gye baliko ssebo. Ampita Kasavu Fred. Yes, ni mutabani wa Evelyn Lagu. Yes, sir. Kisookera ddala kituufu kuba mami mulwadde wa nsigo. Ekyokubiri kubanga kyetugenda ku plant ya dialysis waliyo abalwadde abalala oba olaba ekigenda mu maaso, oba olaba obulumi bwe bayitamu, olaba atalina kyakulya, olaba atalina za mpiso, olaba atalina transport, bonna bo balaba kuba dialysis plant yo teriiko nti ono mugagga ono muki, muna mu balwadde bansigo bateeka mu plant yemu. Kati osobola olaba obulumi bwe bayitamu, so kiri kikusindiikiriza oba olina kyosobola okukola. Nze kyansindiikiriza okukola ki ne nkola research namanya nti balina olunaku lwabwe nengamba ka mobilizing support mbeko kyekola ki kyenkyusawo, era nsaba abalina kyebasobola otuyamba okwongerezaako kuba tugezezaako ku mobilizing support tufunyeewo sigama ti kinene nnyo naye abaagala kigaziya okutembako kigaziya kibeere kigazi tubasaba bakozesa ennamba ya mama wange gyasomye 0776424237 wa Airtel 0753424237 tusobole obbaako kyetubasanyusaako n'okubazzaamu essuubi ku lunaku lwabwe. Abantu boyagala okuyambako abo waba identifyinze nti ono oba kigaziya kibeere kigazi tubasaba bakozesa ennamba ya mama wange gyasomye 0776424237 wa Airtel 0753424237 tusobole obbaako kyetubasanyusaako n'okubazzaamu essuubi ku lunaku lwabwe. Abantu boyagala okuyambako abo waba identifyinze nti ono oba buli yali mu ddwaliro. Tebali identified naye ku plant okwo nabo baba ne groups baba ne group zaabwe. Kati kubako ba team leaders ndoza mu group administrators. Kati ye administrator yamanya engeri gy'okukola ki gy'okubagabanyiza amanya ali obubi nnyo, amanya atali bulungi wano talina kino administrator babeera bamanyi. So kati ffe tugandagana ne administrator tumugamba tulinayo akakadde kaffe kakano we want to share with these people. Oba tulina empisa zizo tuzireese kati yamanya batalina aba batalina busobozi obudde obwo. Before nga tunaba kulwala nsigo wali omanyi nti abalwadde b'ensigo balinayo olunaku lwabwe? Of course batusobola be following. Ate kati obyagaza ki? Why would you research about diseases enene bwe zityo? Nti mbadde nkugamba nti kyobola banzizaamu abalina ensigo bonna amaanyi out there baddemu amaanyi tebalira not alone, tuli bangi
naye twesige Katonda. So musimbula samweka enteekateeka eri etya? It's going to be a holiday, so we can go anytime. Well, actually, this whole month, March is National Kidney Month. Kuno mwezi kuna kuba abalwadde bansigo. Bwakwema abalwadde bansigo naye specifically every 8th, the first Thursday of March is National Kidney Day. Awe nini? Mukyala Evelyn. Twagala kwogerako ku lunaku lw'abakyala. Era nalwo lutuuse. Munaana. That is Wednesday. Nzenga Evelyn nja kubeera ku Bat Valley Theatre. Women's Day. Yeah, ne Mariam Dagire mu muzannyo Sekono. Tubalinze bannange. Tubagire abakyala fena abakola art tugenda beerawo. Abantu bategeera bulungi Women's Day netegeeza ki okusingira ddala? Celebrating omukyala. Omukyala yagumira buli kimu. Yazaala, yeetika omwana, yamukuza, yamunaaza, yamulagira, yamuwabula. Yes, celebrating omukyala olunaku olwo kuba omukyala ayita mu bintu bingi. Tulina n'abakyala bali mu parliament eyo ba ministers. Olina abakyala bomanyiko ba ministers bogamba nti ono mumanyi akola kino erinnya lye erino? Abakyala mmanyi bangi. Ba minister. Mbamanyi ba minister be bali abakyala. Bonna bakoze bulungi. Nantaba. Bangi bemmanyi. Naye nze olunaku olwo ndudedicatingidde nduweereza maama Nalweiso. Nze gwe ndudedicatingidde ne mama Fina. Abakyala nze mu bulamu bwange. Nga kitalo. Abantu bafudde oli mu kwekubya Sserugundi. Oli mu sinaapu. Era byonna bibaawo bagamba nennyini mufu. Otulo tetukola ki? Tetuyirira akaabira nnyina. Nga kitalo. Kitalo munnange kasitonda bambiwanvu. Olunaku olwaleero gwe gubadde okusala omusango gwe. Naye waki bamuganda okukolera ku gundi awo? Kima lyabo anti gundi. N'ebigambo bikubuze. Anti ya Buganda. Aho ku muganzirwazi. Oba osanga bandi mulese mukazi wattu. Agenze kufa omusango gubadde gwa leero. Kyokka ne ku Saturday yayimba. Bambi. Katonda akola okufa. Tuveeyo kujuuko nkoya bitya? Embeera ye eri etya? Embeera ye eriwo ya nnaku. Si ya sanyu. Okwazira n'okukaaba. Naye twebaza buli muntu ayambye Eva. Abadde Spice Diana bamuleetera. Spice Diana. Bobi Wine era yali agenda ettaki. Baba we yatuko genda ettaki. Abadde mukwano gwe. Abadde mikwano gye. Bw'ojjukira bali beetaaga miliyoni 10. N'omusobi bagenda ettaki bamulongoose. Bamukyuse kidini. Sente tezaawera. Bwe zitaawera ne bafunawo miliyoni 9. Ne bagamba bagende banaakola ki banaatandikira awo. So Eva yali agenda yaleka lisiti. Yaba naga bwe mbasikomyewo. Munneebalize nnyo Bobi Wine. Munneebalize nnyo Spice. Mama Nareiso. Sophie Gombia. Eddie Kenzo. N'abalala bangi. Naye nga bwe yateekako ki? Essira. Era omuntu wakuteerako essira. Oba olina era ky'omuyambi. Oba olina ky'ogasse ku bulamu bwe. So munnange bwe bagenda ettaki omubiri gwe nga gugonze bwe bamukebera ne bagamba omubiri gwe munafu tegusobola kuteekinga surgery gye bali bagenda kukola juke bali bagenda kumukyusa kidini ne bagamba tekigenda kusoboka tugamba ina beera ku ddagala genda mutere mugira mukanika leero mukama munnange watu bwe yageze Eva nava mu bulamu bwensi. Message ya Bobi Wine ogirabyeko? Njirabye naye leero n'ebigambo sirina. Mbiraba. Oli abadde munno nnyo. Ate abadde muntu mulamu. Nnyo naye abadde ayimba bulungi. Abadde muyimbi. Abadde ayimba bulungi. Alina performance ennaku zino z'abadde akola. Olaba nti njogera mmoze. Naye ntuuse mu kukungubaga. Jjukira ngeze mu kiteeteeyi kyange nga bondaba ne sweta nga n'ebiseka leesu ku mutwe. Naye nga buli abalowooza ngenda kujegera. Naye nga buli ambuuza kyeru kitalo. No words.
byampeddeko Eva abadde ateredde. Namulabako naawo yali aperforming oba ku Vox. Alien n'amwokyayo ku ssente. Webale. Omwekivulu kyennyini okiraba? Ngagamba Jenny tupushinga ekivulu. Bambi bamisa kibonna bamubeeredde. Kibadde mubadde mugenda kiteeka ku papaazi. Kibadde ku papaazi ate ng'ekifo kya bwereere. Andi kati waliwo abamu abagamba mbu bo bakyayagala ekivulu kibeeyo. Balinga n'embizi. Omufu yagenda bayimbira baasama. Abannayuganda nze mwatama butabeeramu na mbu baagula dda tebo. Yes baagula tebo naye totolabangako musuubuzi n'afiirwa emaali ye negwa mazzi. Kati kambuuze abantu bonna kyemmanyi abaagula tebo wabula temulina n'amagezi muli basiru Museveni agira akyatufuga. Buli muntu yagula tebo sigamba nti yagigula Evelyn Lagu muyimbi. Mugulira oyo yagigula oyagala kugulirawo olese migaati leeta migaati gyako ogitwala ku lumbe. Kati abalumbe tebaalye obalese obukiiki obagulidde kati emigato yagagitwalira abantu beewaka leka ngikwatire wano kati golowooza njagala girya aguze no otamubeeremu aleta amata g'abaana muto wange tasobola nnyo bugi butaliimu mata kituufu abo abantu basiru nnyo abali mu kubanja refund. Okimanya abantu abagabadde bagenda okugenda mu kivulu kya Eva bati bakigenda muti Eva muyimbi nnyo. Eva bali takyasobola kuyimba. On the serious note, Eva yali muyimbi naye abadde obulwadde takyasobola beera Eva oli mukadde gwe tumanyi kyenkosa abatotengo yali muyimbi mulungi. Ogomanga natala wona. Ngabo manyi kati gabola baserindiyoni bwe yali. Si wayimba na kakati. Si wayimba na kakati. So no performing yali agenda kutuula Eva abadde tasobola beera osaawa namba nga ayimiridde performing. So buli omu abadde agenda okujja mu kivulu ekyo abadde azze kuyamba Eva. So siku oba kulaba talent ey'amaanyi nedda Eva abadde yagonda wadde abadde ne talent naye nga takyasobola beera Eva oli omukadde. Naye bulwadde bulume Eva. Tubadde tusaba naye Mukama amuwummuze mirembe ate kyemmanyi Eva abadde muntu wa Katonda. Eva abadde ayagala Katonda. Kyemmanyi nze kyempulira bannanga ali mu naye kyasinze okunsanyusa kubeera nti Eva agenza okuvambula mu bwensi nga mutabani waayina waali. Omwana we amukoleredde ate baawe Vegas baawe yanaamanya omukazi maama bw'afa bana abasajja bafuna abakazi abalala tusobola kugamba nti oyo omusajja oyo abadde amwagula ati amaaso nga puusi ayinza obutafuna mukazi mulala okitegeera naye ono omwana tagenda kudda mufuna maama mulala ne bw'omwagala ota togenda fuuka maama we maama agenda omulundi ogwo atadda. So nze taata talukwatako kuba nembakungu bazibe nyine abagenda okujja aliwadde Bino basaba ennamba. Bagamba nti omusajja tabeererawo nga mukazi we afudde abaalaba omuzimu abasajja abaganda bwenzi mbw abaalaba omuzimu gumutawaanya guyinza bwenzi bwe batawanya n'obwamalaaya. Nze omusajja tankwatako era sirina bukulumwa kunina gyali sikulina sijja kulimba. Nze ndi muntu nnyo wa mazima. Obulumi bwe nnina mbulina ku mwana maama bw'agenda okula. So obadde okyatugamba we yali asibula okugenda ettaki lwaki yasiima abantu bano yabasiima yagamba in case nga sikomyewo kubanga gye yali agenda sajja we teyali nnyangu nga totulabangako abantu batwala musajja ne bafiirayo. So buli kimu kiba kisuubirwa kibanga mukazi ng'ali lubuto ng'agenda okuzaala buli kimu kisuubirwa omukyala asobola okufiirayo omwana asobola okufiirayo bonna basobola okukomawo musanya kisi buli kimu kiba kisuubirwa bwe bulinga n'obulamu bw'ensenyi asa okubikira gundi yafudde buli kimu kiba kisuubirwa ng'obadde naye awo sisobola kikiza Evelyn yayimba ku Saturday ku kivulu kya Abdumulasi Saturday wali ku papaazi Saturday leero lwakumbeka si Mande tafudde. So buli kimu kiba kisuubirwa era we yali agenda ne yeebaza abantu abayoko ensusso Bobi Wine oyo lwakuba basaagala kwogera nnyo bintu yatoola ssente nnyingi anedda byogere enseera batera omugiro mwogerera yatoola ssente esaali bukadde 2 etali bukadde 3 obutali bukadde 5 yatoola ssente naye nze kyensinga okwagala ku Bobi Wine bw'atoola talanga kyova olabera Eva yagenda n'afulumya kalisiti akapapula n'akawa bosa n'amugamba bwe mba sivudde eyettake nga ndi mulamu nga nfiiriddeyo abantu bano banneebalizaako ensusso. Tulabye Spice bwabeereddewo Evelyn Lagu. Tulabye mama Nalweyiso lwakuba yatuuka bali we bagenda ettaka ate we bakomawo n'abajjako obuyambi.
anti bamucyankalanya mbo bamucyankalanyawa yali tayagala bagende bagezeeko option B yali ayagala bamujjanjabirewa ate bwoneno waliwo facilitations ezisobola okujjanjaba omuntu nalabe nesegirinya yadduka yabadde Amsterdam ng'atuga buli muntu bandi mujjanjabiddeko ekyo abantu balina nazijjayo passport obagamba babajjanjabire ka Amsterdam eno bawoza kugenda onyo omululuuzi balwala infection banaaba gloves nga gogamba agende Amsterdam batuleetera bokazire baamala kalungi nnyo kakutooyani anna tetuliko bu Uganda wano okimanyi mbomala ogende weebikko baba oteebikkate tebikola mbadde njagala oyitemu ku gundi ku posts z'abantu ab'enjawulo soke na ya Rastapio Bobi Wine naye musajja oyagala abantu ate omwana oyo Evelyn Lagu yali wa people power agenza okufanga wakamyufu omulabye musate aneba nekyalina eriiso agamba sleep well Evelyn Lagu you fought a good fight may God receive you gently soul rest in peace Rasta tatera posting abafuna olaba amutaddeyo mu bwangu omwana Evelyn abadde muntu mulamu nnyo era ogeze olaba ne gundi atapostinga abafu nze nina gwe bonna inalilahi Rema agambye nti ina ilahi wa hina ilahi rajhun you have been strong and kept the smile amidst all the pain olwanye mukwano wumula mirembe Evelyn Lagu ono omukyala alwanye okimanyi Evelyn Lagu bamubikako enfunda eziwera anaabe ne Isima ateekayo ka video agamba nti Isima teyafa ne bateekayo video nagirabye nga bagamba gwe yitooyo gwe anti ayina gundi gye yasooka okukola posting nga tannafa nga yabikako ku gundi navayo naga nakoze ensobi era naaba nga akyetondera oŋŋambye tolina mmere oli n'omuleetera enkoko osobola okufunira ewalala weba ekyaliwo ombulire sente nkuwe nziyina wano oleeta nkoko weba teriyo kale nkubira ndye ku nkoko emupizake lya nkoko naye amukungubagidde Edikenzo agambye atya we took these pictures last Tuesday at the jam session yali oku jam session which eri ewedde and I can't believe you're gone dear Evelyn Lagu you have fought a big battle my sister may your soul rest in eternal peace ono mwana aranye oyo omwami tunamulabako Lagu Lagu lyali anti kati era ne baawukana n'alikyusa nafuka Evelyn Love naye eryalagu lyakwata so zaabuuza omusajja tunamulabako temujja ali Sudaani akuba bikompola munamagye Webale kitegeera abayimbi babeereddewo gundi abayimbi bamubeereddewo n'abayimbi badde bayizo ndayinza gwentidde Rema nga tabika Rema tapostinga olaba yagano postinga muganda wa Kenzo kati era postinga yali amuse mande atone yamuse nedda ono muyimbi munnawe bali mu field yemu leero abadde alina ofulumya akayimba ke Rema kati tasobola era agambe tagenda sobola kasooka akipozingemu tosobola naye munna afudde ate naawe oleeta oluyimba si ekikyoba otegeeza twali tujja duboyikotinga nga mmwe baani ffe nga bannamawulire bwe wabawo ekintu ekize ekyennaku so enteekateeka ziri zitya olwo otubuuliramu right now abantu bali bujuuko kati tuwe enteekateeka olunaku olw'enkya tugenda ku National Theatre ewali Katolubwama wali okumpi ne Parliament awo wennyini abeerewo okuva ku makya mpaka ssaawa 9 then awo lweggulo bamutwale mu kyalo agenda beerawo ku kawunguko kyeki katono mazalero nina ennaku yange sirina gasekanvaako bamale bamutwale mu kyalo bagenda muzika lwakusatu wali ebujuuko bagenda muzika lwakusatu era buli anayagala okuziika lwakusatu omwana tumusaasire natandise dde olaba komedi mu mabugo byonna mbikole naye saagala lutalo badde bakola batya ate
gatandise okuzungazunga sigategeera anti tebanavaayo na muntu omutuufu ayina gakwata naye wennyini kwatayo agamu anti nange era nkiwagira amabugo gonna agava ebweru tobba mabugo ng'agafe baagabba n'agambwe baagabba baagabba naye n'omuntu abbya amabugo nze nina n'okuziika gye nagendako abantu basala nsawo nina omusajja wange gye nnali ne tugenda batuuka anti wano bwe bamala okugira balina bye balekera okukola ki okuteekako gundi enkokoto kati bagenda oteekako ebbaati nga limala ng'omuye yalidde sente z'ebbaati n'alya n'ez'omutayimba kati bamala okugira bwe bati ate bagenda kwa diweya kuvuga kapiki baleeteyo ebbaati limale bagenda oteekako nga kitundu nga yali bannange eno Kampala ogisobola kuyiiya buyiiya abantu babbi naye muyimba mulimu obubbi we buteetaagisa kiki tuyinza okujulako even love abadde muntu ayagala Katonda nze kyenyibadde mwagalako abadde ayagala nnyo abantu okulira okusaba pasita Bugembe yaliwo yagenda andi ye pasita w'abayimbi era buli kanako yabaawo nedda ku Katonda bwamba yakulira okusaba era yaliwo yakulira okusaba anti era yaliko anti leero yagenda okulira naye lwaki weefuluma anda tugenda beera awo ne gundi ajje ate nze njagalako bugingo asigaleyo lwaki asigaleyo abadde pasita we nnyo alindowa NRM amusabire asigaleyo wano wa people power ate n'ogonde si wa people power mwesibirako bwere ono agenda omusabire pasita Bugembe byamusobera ali awo alina wagwa naye ng'olunaku olw'enkya pasita Bugembe yagenda okukuliramu okusaba okay byebyo ebigambo bye byaleero bimpedde nako naye nga amabugo tokuba nnyo kintu ky'amabugo nabirabe kuba naffe batubbako amabugo nze mbeerayo bwamulekwa njimanyi baagabba bati bawoza musumaya tuleese sente bwesi bano bamaama muto tebabba amabugo bazimba n'ennyumba ne basereka ennyumba mfuwamwe nga yalina abagagga kati nze on behalf of mulekwa mbadde nsaba nkuŋŋanya amabugo kubagga oli mulekwa naye manyi mulekwa kyabayita musobola kubba mabugo lwaki obobba amabugo lwaki obobba amabugo gabbye ffenna gaba mataaba gaffe nange nafiirwako kikyogezaako ogamba ffenna tubaba mulekwa bwali amabugo ga mulekwa munne sisobola kuzirya zonna naye tuba tukuŋŋanyiza nti amabugo ga miliyoni 5 mu mwaka 2 naye omuwala oyo mulaba nti abadde ayimba nze mbadde gyala music we adde ayimba ate baneyebereddemu alese alinewo ennyumba ye kikulu emmotoka ye abadde alina emmotoka omwana we ayina wanaatandikira okay abadde akolekedde omwana wano we tugenda olabira abayimbi abataagala kuziika wetuli nnyo kati okuziika kwa lutalo balina katala ate tuleme mmanyira abantu okuziika kuno ogenda kuziika nizo obutaziika mmoze ne bwe mmala okukola tondaba mishete ekiwamu kinnaku kyedimu ne jaketi yange gyekiri ewaggulu ne bwe mmala bwe nti okukola ovuga buvuzi oddeyoko mbeereko nga ssaawa mpaka ssaawa 5 ngende waka sisobola kusula mu mpewo enkuba ennaku zino nnyingi lwaki ate nina okwogera ne boyfriend ku ssimu badde nakye nina okuba waawo neŋŋamba weebuulirire nina okwogera n'omwana atsu ku ssimu manyi ebintu bya long distance bizibu oba olina ofuna katime omukubireko mwogere so by ssaawa 5 nja bazzeeyo ewaka ku makya era nkeereyo nga bwe nakeddeyo leero mbeerewokko katono naye ku makya sigendagenda bujuuku ngendagenda ku National Theatre mbeerewokko ndyoke ngende ku mulimu then olwokusatu tugende tuziike malengo mewonkole okay bana abali ku Megatron katukomawo ne stories endala nnyingi naye abalina amabugo bagasindike kweye ennamba eri awo